Olutindo luno lugatta omugga ogumanyiddwa ennyo nga Nengo ogwawula disitulikiti y'e Kanungu ne Rukungiri ng'omugga guno guli mu kiwonvu kiyite Rift Valley ekiwezaako obuwanvu bwa kilomita 7 okukka wansi. Olutindo luno lwamenyeka mu mwaka gwa 2012 oluvanyuma lwa loole yali etisse seminti okuyitako ne lutwaalilwa okukakkana ngaluguddemu. Omu ku bayinginiya abaali mu mulimu guno annyonnyola bw'ati. Ati bwe babeera mangi gagenda wansi, ati tulina kutandikira ku foundation kuva wansi. Olwa wansi eyo tuteekayo miteyimbwa, olwa tusooka ku bulayiningayo wansi, ate netusibako n'emiteyimbwa empino gy'olaba. Era eryawo ojja kugiraba nayo. Kampa eyo ndowooza oyinza kugikwata wano. Olutindo luno lwali lwazimbibwa abafuzi b'amatwale mu mwaka gwa 1945. Abantu n'ab'ebyobuyinza mu disitulikiti kino bazze bakikubira omulanga ku lutindo luno naye ng'abantu beesuliddeyo gwa Nagamba. Abantu baatuukako n'okutwala ekitongole kya Uganda National Roads Authority mu kkooti oluvannyuma lw'omulimu okukandaalirira ennyo nga teguggwa. Ate bo ab'ekitongole kya Ampas Technical Services be bali ku mulimu guno. Naye kyendaba mu buzibu kati muno enguudo zo muno mu kyalo kati olaba luno olutindo bwe lwagwamu muno twali tulina okuyita eri ate nga kitwala bbanga kitwalira n'olunaku lulamba kale essaawa nnyingi okutuuka eri Kanungu gye tulaga naye kati engeri gye baakola wano kati kitwanguyira bwe tuba tutambuza ebintu byaffe. Ekyokubiri enguudo zo mu byalo zikyali mbi nnyo, zeetaaga okusalibwamu. Abantu balina ebintu byabwe bye bakola, emmere yaabwe gye balima nayo gituusa eri mu butale kibeera kizibu nnyo. Gavumenti eyongeremu amaanyi batterewo at least nga lusingako awo obugumu nga luno oluliwo gwe luliwo luno gwe luvaawo kati luli batukolera bwe lunaaba olugumu ekitegeeza ebyamaguzi byaffe bye tujja eno ne bye tujja e Kampala okuleeta eno bijja kuba bitambula bulungi.